Amanya gange mpitibwa May Kawaala era nga ndi musumba wa Healing Outreach Ministries International Church awamu n'abasumba mu bifo ebyenjawulo era Mukama atuwadde nnyo ekisa n'omukisa era ne ku online kwetuli tugenda kusoma ekyawandiikibwa eky'olunaku lwaleero kiri mu Matayo 14 olunyiriri okuva ku lunyiriri luno olwa22 agamba bw'ati eyo nja kuddayo owooluganda mu bujulizi buli bungi era bw'obanga oyagala okuwulira obujulizi buno okweyongera genda ku YouTube oteekemu Pastor Benon Kawaala oba Memorial Pastor Benon Kawaala ojja kulaba obujulizi ojja kulaba engeri gye yagendamu ojja kulaba bye yayogera ono ye mwami Pastor Benon Kawaala eyatuuka okugenda nga yali yeetegese kubanga mpa nnyo obujulizi buno buli ssaawa kubanga nange bwe natuuka okutunula bwe nti kinneewuunyisa yali yeetegese mbuulira yali yeetegese atya nze ndaba omwami nga mulamu yagendako mu ddwaliro bamukebera bajjeeko kale ekibumba kyali nga kirwadde ne bamuggyako biopsy okukebera ne bagamba kisobola okukolekako tuli awo tulinda results tezivaayo nga bwe mumanyi bakyekebejja bakola ku kino bakola ku kino kakati tutuuka olunaku olwokusatu omusajja wa Mukama asiibulwa batugamba nti batusiibudde naye bagenda okukebera we bacyekinga we bajja we basala akanyama okumucyekinga nga ekiwundu kyali kyetaaga okusibibwa ne bagamba nti katumale okusiba ekiwundu kino enkeera tubasiibule era olunaku olwo ne tuteesa naye n'agamba May gendako ku mirimu nenzirira essimu ye nenjireka nga ngikyaginze ne mugamba nja kukubira tuwuliziganye bwe tutyo luno lwali lunaku lwakusatu enkeera lwali lunaku lwakuna ndi ku mulimu naye bwe mbeera ku mulimu bwe nti nze obulamu bwange bwonna mu kwagalana kwe nayagalanamu n'omusumba Kawaala eyali mwami wange nga buli ssaawa yenna ye yali mukwano gwange nga gwe communicatinga naye era nga bw'otunula ku ssimu yange bw'etabe ya mwana ebeera yaani ya mwami wange kubanga nga waliwo essimu zetusabirako abantu naye nga essimu eyange otunulako Pastor Kawaala mugenda naye bw'oba ogenda ku mirimu nga mugenda naye olubeera okukusuula ku mirimu ng'otuuseeyo avukako dakiika 5 n'akuba essimu n'agamba May biri bitya biri bulungi abaawo bali bulungi ne mugamba ssebo bali bulungi n'atuuka eka n'agamba May n'akuba essimu n'agamba May ntuuse bulungi n'abeerawo kaawo nawayitawo akaseera n'agamba May olina n'okulya ku kyokulya akadde bwe katuuka olina okufuna ku kyokulya kwegamba ng'abeerawo buli ssaawa era nga kyewuunyisa nange nakyewuunya naye ebyo bye bintu ebimu ate ebinzizaamu amaanyi nze nafumbira emyaka 33 nafumbirwa mu 85 mu gwe 11 era omusumba ye yagenda mu 2018 essaawa 6:30 nga 15 naye omwami ono okwagala kwe kwali nga kwanjawulo naye kaakati ntuuka siwulidde ku ssimu ne ŋŋamba nedda lwaki sinawulira ku ssimu tannankubirako namugambye okunkubira nenkwata essimu nentandika omukubira bwe nkuba essimu nga tagikwata omutima ne gunkubira ne gumpaka question mark ne ŋŋamba nti kunkya ku makya ntambula butambuzi kugenda sigenda nagula kyakulya mba ntambula nalinnya na basi ng'abasawo bankubira nga bagamba May mwami wo alabika ali confused ne ŋŋamba era nayogera nnyo n'abamu basi ndowooza ne ŋŋamba no tekisoboka ne baŋŋamba ya kituufu ne ŋŋenda ndowooza olaba ebirowoozo bwe byali naye nga mu bulamu bwange nze sirowoozaayo muntu yenna kugenda nga sirowoozaawo ndi Pastor Kawaala ayinza okufa kakati mba ŋŋenda omwana wange Debora kati ayitibwa Debora Mukisa Naalongo Kisaaki bano abaana baali tebamanyi na kumanya nti taata waabwe ddala mulwadde nnyo era teyali mulwadde nnyo
kubanga era singa kyali kituuse ku mbeera enzibu ennyo era nandibadde nkyogerako. Naye omwana nga twogerako simu akuba n'agamba mami, bw'otuuka mu ddwaliro sabisa ddadi, musabise ngaddamu, omusabise asonyiwe buli muntu yenna eyamukola obubi, ate naye omusabise essaala ey'okwenenya. Bwe kityo ne mugamba kale Debula nja kukikola bwe ntyo. Era bwe ntuuka mu ddwaliro abooluganda, bwe natuuka mu ddwaliro bwe nti omusumba olwandaba bw'ati n'ayungula amaziga. Ne munywegera bwe nti ne mugamba mmanyi nti okooye wano, naye nga bwe baatusiibudde kankuwe ku kyokunywa ekyokya tudde eka. Era olwagira bwe nti nenfuna ekyokunywa ekyokya nenkimuwa n'akinywa, ne mugamba nti omanyi tugenda kusabako, njagala nsabe ng'oddamu. Mu butuufu teyagaana, yakkiriza. Naye mu biseera ebisinga bwe twalinga awo nga tuli mu mbeera zaffe, nga bw'oba oyogera mubeera ng'era abasaaga atusabe. Waliwo ebiseera bye twabeeranga nga ddala mu kusaba, naye waliwo we wabeeranga awo ng'olina kyonaga meyinze ndeka mpummule oba okiwulira. Naye yakkiriza okusaba. Ne mugamba njagala kukwatuza kusaba nga bw'oddamu, nensaba essaala nga bw'addamu. Ne mugamba ekyasooka, ne mugamba gamba nsonyiwa taata wange, n'agamba nsonyiwa taata wange. Ne mugamba sonyiwa abasumba bonna, n'akyatula n'agamba nsonyiwa abasumba bonna. Nze namuliddinga mu buli prayer, buli ekitegeeza oba buli kye nali mmanyiiko nti kyanyigiriza omutima gwe. Ne musabisa buli muntu gwe mmanyi nti yayinako obuzibu ku mutima. Ne mala naye ne musabisa essaala ey'okwenenya. Bannaaye bwe yamala bw'ati nassa ekikoowe n'agamba Meeyi kangalamiremuko wano. Naye n'amala n'agamba Meeyi abawala bazze wano abannansi ne banyamba okunaaba, naye simanyi gye batadde bubokisa bwange. Ne mugamba tofaayo, genda nkugulireyo obupya, nga nze mmanyi buli kimu kyonna kyonna kiri bulungi, sirinaamu mbeera yonna yakulowooza nti ono omwami agenda. Naye Omwoyo Omutukuvu ali very smart. Mu kaseera ako bwe mugamba nti kaŋŋende noonye obubokisi obwo, mba nfuluma, omwana n'addamu okunkubira. Debora addamu okunkubira essaawa eyo, n'agamba mami osabye ne ddadi? Ne mugamba nsabye naye. Debora ngamba bw'ati, mami naye naawe weetaaga okulya, weetaaga okulyayo ekintu obeere nga naawe weefaako bulungi, weetaaga okulyayo ekintu. Ne mugamba era bwenva eno okugula bubokisa bwa ddadi nange ngenda kulya. Ne tugenda nga tunyumya, nagenda nga tunyumya naye nga bwe muzzaamu amaanyi. Ne mugamba naye ddadi alabika bulungi era mulese awo mumuddeko. Ne ngenda mu kiduuka ekimu bakiyita kya Walgreen, ne nnoonya bubokisa bwambula. Kwe kufunayo buno bu extra large obwo bubeera nga butuuka mu bisambi bwe biti. Ne ŋŋamba nti ono omwami bujja mmotoka, kubanga musajja yali musajja mugulumivu, musajja munene w'amaanyi, nga sirabawo wali ka bokisi oba kapale konna kamujjaamu. Ne mbufuna, ne nfuna busatu, ne tubeera nga tugenda. Kati mu kugenda kwange ne ŋŋamba kampitire wano awali ekyokulya mu kefu, nsobole okufunayo ekyokulya bwe ntuukawo. Naye muli nga mpulira omwoyo aŋŋamba nti toyina budde. Kati bwe ntuukawo ne njagala nfune ekyokunywa caayi. Bwe nfuna caayi mu kikopo ng'ayokya, omwoyo muli aŋŋamba nti atoyina budde. Caayi ono mutabulemu ki? Mukyabulemu amazzi. Ne ngula eccupa y'amazzi ne ntabulamu. Bwe ntabulamu n'asigala nga wakibugumirize ne nnywa kutu ne mumalamu, nga mwoyo aŋŋamba toyina budde. Bwe mmala okumunywa caayi ne nninnya elevator ne ŋŋenda we yali. Bwe ntuuka we yali ne nsumulula akapale ke nali nguze ne ntandika okukamwambaza. Okukamwambaza nga kaagaana okuyingira. Kakati kwe kajja wuwo ne ŋŋamba ye after all ali ku buliri, ali mu jono eno gy'ayambadde obunankani buno bwe babambaza nga bali mu ddwaliro. Ne nkateeka mu trash. Olwamala okuteeka akapale mu trash, omusajja wa Mukama yayimuka mu maanyi n'atuula ku egi y'obuliri n'agamba leka ŋŋende bw'atyo. Ntunula waggulu, nze sirina kye ndaba, naye ne mmutunula mu maaso bwe nti
nakutama ne mutunula mu maaso. Kati kye nakola naddira amaviivi gange ne ngateeka ku maviivi ge kubanga yali ku kalebwerebwe, ne ngateeka ku maviivi ge ebigere ne mbiteeka ku bigere. Ne mugamba oyagala genda mu bathroom nga bwe mubuuza bwe nti amaaso ge gaali galoolinga buloolinzi bwe gati ku kiseera ekyo kwe kuyita bannansi help help, ne badduka ne bajja ne bamubostinga. Ne muzza amaaso bwe nti nga sirinaawo kirowoozo kyonna kye ndowooza nti ono omusajja agenda, ng'ate muli sirinaamu nakutya. Bino byonna ebigambo bwe ŋŋenda nga mbyogera bwe nti ndaba ng'ebyawandiikibwa bituufu. Okwagala kugobera wala okutya. Nze Meeyi saalinako nakutya. Kinneewuunyisa, Katonda yanteeka wala n'okutya nanyweza. Kakati bwe mamala okumubositinga bw'atyo, awo okuva olwo olunaku mpaka lwe yagenda teyaddayo kutunuza liiso. Naye Mukama yampa obuvumu ne mubeera nga muyimiridde sayidi wano ng'awo wennyimiridde nga mugamba wendi, mwami wange wendi wano, Mukama ali naawe, nga muzzaamu amaanyi kubanga namanyanga nti awulira. Nensindikira ku b'emikwano betekisiti, abantu ne batandika okubeera nga bajja okumulabako. Bwe nagiraawo ne baŋŋamba nti bantwala ku fule endala, bankyusa ku fule emirundi 3 ekiro ekyo. Era mu nkeera yaabwo omuwala yagamba nti Meeyi, tegeka ebintu byo, tugenda mu intensive care. Naye mu bigambo ebyo byonna byonna era bye nalabanga buli kimu kyonna ekyaliwo nga nkugambye nga sirinaamu kutya yadde okulowooza nti ono omwami atuuse okugenda. Jjukira wali yagamba leka ŋŋende. Ekyo nkibikkulirwamu bwe nti ngamba nti ono omusajja yalaba bamalayika nga bazze omunona era yali ready okugenda era nakkiriza. Amaanyi nga mangi ng'alinga agamba tewabeera n'omwanziyiza, leka nkole ki, leka ŋŋende. Mukama akimbikkulira bw'ati ng'omugenyi bw'ogenda n'okonkona ne bakusanyukira ne bakuggulira ne baggulawo ne bagamba naye mutegekere omugenyi awo waatuula. Ekyo bwe ntyo bwe nkiraba. Mu kaseera ako omusajja wa Katonda yali akyassa naye nga tannava mu mubiri gwe. Ne tubeerawo, bagenze mu intensive care. Tugenze mu intensive care, twaliwo olunaku lulamba, emikwano gijja, nnyimiridde waali njogera naye. Naye akaseera kaatuuka, omusumba Kawala we yali agendera nassa omukka ogwo ogusembayo ng'assa n'ahoodinga. Mu kiseera ekyo namukwata omukono ogumu mu kifuba, omukono ogumu nga nkutte mu ngalo ze nga mugamba gamba Mukama nti nzija, gamba Mukama nzija, teekateeka ekifo kyange nzija. Mu birowoozo ebyange ng'omuntu nga sirinaawo na kirowooza nti ono afa agenda, naye nga bino bye bigambo bye njogera kubanga kye nkugamba kyekyo bwe kityo bwe kyali, nga mmuzzaamu amaanyi nti gamba Mukama nzija, teekateeka ekifo kyange. Omukka ogwokubiri ne gujja n'ahoodinga ne mugamba gamba Mukama nzija, nga nninga mwabakolako na bano abakadde ng'otambulira ku wooka, nga nninga bw'omulinnyisa ku ddaala n'omugamba linnya n'eddala, naye nga nkipinga ono mugamba tigamba Mukama nzija, teekateeka ekifo kyange mpaka n'omukka ogusembayo bwe yatuuka. Bwe kityo bwe kyali. Kakati wano njagala okuzzaamu amaanyi nti Katonda abeera kiddukiro kyaffe, omubeezi atabula mu kulaba ennaku. Mu kiseera ekiringa bwe kityo Mukama yansiba ekimyu nannyweza, naŋŋumya, nembeerawo awatali kutya. Okwagala kugobera wala okutya. Nalaba okwagala nga kugobera wala okutya. Entiisa, nandibadde n'entiisa kubanga olwandisembezzaayo omukka ogwo ogusembayo nange nandibadde nkola ki, ŋŋenda. Naye nga mmaliriza, kansome ekyawandiikibwa kino kye tuliko olwaleero. Nzikiririza nnyo mu Mwoyo Omutukuvu era bwe mba mbuulira ŋŋamba Mukama nti yadde ntegese message gye ntegese, naye nsaba Katonda wange ompe ky'oyagala njogere. Naye muli mbadde mpulira nga nnina okuwa ku bujulizi owooluganda nkuzzeemu amaanyi nti waliwo ebintu bye tulaba nga bitubaddeko, muli n'olowooza nga kiringa ekiri ku ggwe wekka. Mu butuufu nakiraba ne ŋŋamba Mukama kino kyandibaddewo kitya, naye Mukama n'aŋŋamba Meeyi, kino kyempita okunneesiga, gwe nneesiga, byonna mbikola wamu olw'obulungi eri abanjagala bonna. Bwe kityo nga bwe kiri. Nakugamba abantu bamu mbadde nga mbabuulira ne mbagamba nti awo kyanviiramu n'oluyimba, era oluyimba naluli naluyimba ne nnyimba nga mu mutima gwange ne ŋŋamba Mukama nkwebaza olw'okubanga najjukira ekyawandiikibwa ekiri mu Bafiripi 4:6 awo agamba nti kale abooluganda
mwebazenga mu buli mbeera. Mu kwebaza ne mu kusaba ne mu kwegayirira ensonga zammwe muzintegeeze. Nembeera nga neebaza bwebaza Mukama nembikola ki nembigatta. Omwo ne nzijjamu oluyimba olugamba nkwebaza Mukama nkwebaza byonna obikoze lwa bulungi byonna obikola lwa bulungi eri abakwagala bonna. Nkwebaza Mukama nkwebaza byonna wabikola lwa bulungi byonna obikoze lwa bulungi eri abakwesiga bonna. Webale Mukama nkwebaza byonna obikola lwa bulungi byonna wabikola lwa bulungi eri abakwagala bonna. Nenyweza ekyawandiikibwa nga kigamba eri abo abaayitibwa eri abo abanjagala bonna byonna mbikolera wamu olw'obulungi eri abo abanjagala. Embeera zino nga ziguddewo tetumanya Mukama kyakola, naye nga zimaze okubeerawo n'oyimirira n'oguuma ne weesiga Katonda olabira ddala Mukama kyakola. Ndabye Katonda ebintu byakola. Mukama okuva olwo era naŋŋumya. Mukama n'antwala mu maaso nga njogera ekigambo kye. Nenfuna obuvumu obubuulira enjiri ey'obwakabaka. Era mu njiri ey'obwakabaka ebuuliddwa emyoyo egizze eri Mukama miyitirivu. Ye Katonda yamanyi kye yakolamu obulungi. Naŋŋumya. Era nabadde ngamba mukwano gwange nti kinneewuunyisa kati buli lw'embeera mpita oba nga nvuga nga mpita mu bifo bye twalingamukko n'omusumba Kawaala oba tuli emmere oba tutambula eyo, mpulira ng'ate mpulira essanyu muli, mpulira maanyi, mpulira muli nga mpulira essanyu. Naye mu kusooka nalina entiisa. Entiisa esooka n'ejje. Era bw'ogenda mu Bayibuli muno ng'osoma nti kabaka Yekosafaati n'alaba ejje n'atya, nti Ibulayimu Katonda we yali n'atya, Zakariya malayika bwe yajja okumulabikira n'atya. Kyokka ng'ate malayika yali aleeta bigambo birungi eri Zakariya ne Elizabesi nti mugenda nti Elizabesi agenda kuzaalira omwana ku myaka egyo gye baaliko nga bakaddiye. Bayibuli eyogera mu Lukka essuula esooka okuva ku lunyiri olwokutaano awo n'oserengeta nti bano baali batukuvu ababiri bano nga batuukirivu nga tebaliiko na kabi. Naye olw'obutuukirivu, olw'okukwata omunagiro, olw'okufokasinga ku Katonda, Katonda teyabeerabira. Owooluganda Katonda tasobola kwerabira. Katonda takyuka. Mu buli mbeera ye asigala kyekimu. Agamba mu Baebbulaniya 13:8 nti Yesu Kristo y'omu jjo ne leero n'emirembe gyonna. Takola ki? Takyuka. Katonda asigala kyekimu. Kati n'olwekyo abooluganda mu mbeera eziringa nga bwe ziti Katonda takyuka. Abikoze lwa bulungi. Bw'omwebaza n'ogamba Mukama nkwebaza, yadde otulula amaziga ye Katonda asangula amaziga gaffe. Mukama nkwebaza, ndaba nga neebaza Katonda, neebaza Katonda, nembeera mu kigambo, nembeera ku bantu bempulira nga bayimba. Waliwo ennyimba ezinkomako eza worship, nempulira nga mbeera mu Katonda, nensigala mu kubeerawo kw'obwa Katonda. Kwe kwokka okuyinza okutuwonya storm, kwe kwokka okuyinza okutuwonya ki? Embeera. Naye ekyawandiikibwa kiikino, soma 14 Matayo olunyiriri olw'22. Bayibuli egambye bw'ati, tunaatera okumala. Agambye amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala bamukulembere okugenda emitala w'eri amale okusiibula ebibiina. Oyo yali Yesu n'abayigirizwa. 23 agambye bw'ati, bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Oyo Yesu. Obudde bwe bwawungeera yaliyo bw'omu. 24 egamba bw'eti, Matayo 14:24. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Bano n'abaali abayigirizwa nti naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Awo ekiro olw'25, awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna n'ajja gye bali. Oyo Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Ono nno yali Yesu. Omanyi omuntu okuba ng'atambula ku nnyanja, Yesu ng'atambula ku nnyanja excuse me,
26 agambye abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira. Ekyo kye nkugambye nti bulijjo ne bw'oba mukkiriza embeera bw'ogiraba bw'oti omuntu asooka n'atya, omuntu asooka ne yeeraliikirira, naye omwoyo wa Mukama waali bulijjo okutuzza mu buntu n'olyoka olaba embeera. Oyinza okuba ng'oli mu mbeera eno waliwo okufiirwa, wayinza okubaawo okutya, naye owooluganda tunuulira Katonda yekka asobola okukugumya n'akuggyako okutya n'okweraliikirira kwonna. Kati wuliriza, abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga nga baatya ne beeraliikirira. 27 agamba amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno temutya. Yali Yesu ti nze nzuuno temutya. 28 egamba bwetyo, Peetero n'amuddamu n'agamba nti Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira njije gy'oli ku mazzi. 29 agamba n'agamba nti jangu. Oyo Yesu n'addamu Peetero nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Olwasatu lugamba naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atambula n'atanula okusaanawo, n'akaaba n'agamba nti Mukama wange ndokola. Soma okutuuka ku 3. Abooluganda, kino kye njagala okutegeeza. Laba Yesu n'abayigirizwa. Abayigirizwa bwe baalaba Yesu ng'atambula ku mazzi, bo baalaba dayimooni. Naye Yesu n'abagamba abange temutya, yenze nzuuno. Wano Mukama kye yabadde ambikkulira, ebiseera ebisinga mu mbeera enzibu tulaba mbeera nzibu, naye Yesu abaamu. Yesu waali. Yesu tabawala, agambye nze kiddukiro, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Yesu yabagamba nze siri dayimooni, yenze nzuuno, nze Yesu. Bwe tulaba abasajja Mesaki ne Abeduneego, Sadraki, Mesaki ne Abeduneego bwe baali basuuliddwa mu muliro, Bayibuli egamba nti mwalimu ng'omwana ogw'endiga ne gulabikamu, yali Yesu. Mu mbeera zino enzibu ze tubeeramu, owooluganda ng'oli mu mbeera oba oli mu storm, ng'oli mu muyaga, Katonda kye kiddukiro kyaffe abeerawo. Gwe amaaso g'oyina kugamuteekako, gw'olina okugateekako okusinga okugateeka ku mbeera. Kakati wuliriza, Yesu abagambye yenze nzuuno. Kakati bo mu maaso balaba dayimooni, kakati gwe mu maaso olaba COVID. Naye Yesu agamba nti gwe ntunuulira, nze byonna mbikola wamu olw'obulungi. Bw'ontunuulira bw'oti ogenda kulabamu kirungi. Naye laba Peetero n'agamba nti kale Yesu oba yeggwe, nange mpita nzije. Yesu n'amugamba nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atandika okutambula ku mazzi. Naye bw'aba atambula ku mazzi, laba amaaso ge n'agateeka ku muyaga. N'alaba omuyaga, n'atandika okukaaba, n'agamba Mukama wange ndokola. Yesu n'akola ki? N'amulokola. Mu biseera ebizibu kiki wano kye mbikkulirwa nti amaaso bwe ngateeka ku kizibu, nze nkugamba ku lwange nga nze mmeeyo obujulizi bwe nkuwa kati, singa amaaso gange n'ebirowoozo byange n'obulamu bwange okuva mu tayimu eyo wonna we twali mu memorial service ya Pastor Kawaala mu kumuziika, ne ntandika ebirowoozo ne nkwata ettama, mu butuufu nzijukira nti Katonda yannyamba n'ettama saalikwata, ne nfuuka omukyalo omunaku awedde emirimu. Naye nagamba nina Katonda wange. Abalina Katonda waabwe tebazirika, tetuwanika. Nenyimirira mu Katonda lwakisa nga nze sirinaawo maanyi. Nzijukira abantu abajjanga mu lumbe. Omukyala gwe nabagambye yagamba ti maama Mayiffe pastor bwe yagenda bwe yava ku nsi twabula okudduka emisinde nga tetumanye gye tudda. Naye n'agamba nti bwe bajja mu lumbe bagenda okusanga nga nze ntemya, nga mbaaniriza, mbazzaamu amaanyi ate nga bwe kyali ng'abantu mbazzaamu amaanyi. Lwaki? Nga mbazzaamu amaanyi lwa kigambo kya Katonda. Kubanga kye neekwatako natuuka ne ndaba nga nsigaddewo bwe nti mu bwammeeyi bwange, nga sirina waakuddukira. Ne ŋŋamba nti Mukama gwe wennyini gwe twogerako, gwe tubuulidde enjiri, oli Katonda omulamu, olabirira ekigambo kyo kituukiriza, tekiridda gy'oli nga kyereere. Tokyuka. Yesu nga bw'otakyuka togenda kukyuka. Ngenda kukwata ku munagiro gwo ng'omukyalo ono ow'ekikulukuto kye yakola, yakwata ku munagiro gwa Yesu n'agamba nze bwe naatuuka wali oba waliwo bano abasajja ba briefcase abamwetoolodde abamukuuma, nze nja kuyitawo
obumalirivu bukuwanguza owooluganda. Mukyala bw'oba ng'oviibiddwako obumalirivu golokoka, rise up and shine. Katonda nsaba akuwa amaanyi oyimirire embeera gijjeeko amaaso. Naye buli lw'otunuulira omwami wo nga bwe mubadde Katonda emyaka gy'akuwadde mwebaze. Mukama bwe tumwebaza agamba omuzaana wange neebazizza tatadde na maaso ku mbeera. Mukama naye ayagala attention abooluganda. Era kyekigambo ekikulu ye point kati. Katonda ayagala attention, ayagala ekitiibwa kye. Agamba mukomeewo mwenna gye ndi, muntunuulire, munsinze, tuve mu kwesinza, tuve mu kweyimusa, tuve mu by'ebitiibwa, tutunuulire Katonda yekka. Ye kwe kwagala. Twagalane, tusonyiwagane, tuweereze Katonda. Nze mmanyi mu kiseera kino amaaso gaffe galeme kutunuulira covid. Mukama tutaase tuleme kutunuulira ndwadde yadde covid, yadde abatugenzeeko kubanga byonna obikolera wamu olw'obulungi. Bano abasajja baalaba dayimooni, naye yali Yesu yennyini mwene n'abagamba nti yenze nzoono. Kakati noono Peetero agamba nti Yesu oba yeggwe nange nzikiriza ntambulire ku mazzi. Yesu n'amugamba jangu. Peetero yatambulako bibiri, amaaso ge n'agatunuuliza omuyaga. N'afuna okutya, n'atandika okukaaba. Amaaso gano buli lw'onoogatunuuliza omuntu waafudde. Kankyogere bwe ntyo. Embeera ekwetoolodde, ebizibu, emitawaana, n'ofuna obudde bulungi nnyo n'otandika okwogera ku bizibu ebiguddewo. Ebizibu obiwa credit, ebizibu obyongedde amaanyi. Buli lw'obyogerako ng'omutima gweyongera okwesonda, okweraliikirira. Buli lw'oyogera ku bizibu ng'ennaku ekukwata, ye bannaye naddawa. Naye kankubuulire ekigambo kimu. Embeera zino ze tuyitamu weetaaga okuyimirira ne Katonda. Kubanga otuuka n'ekiseera abantu bwe bamala okuziika ne bakuziikirako ogenda okulaba ng'ate tobalaba. Omanyi lwaki? Abantu bali busy, balina okuddayo ku mirimu gyabwe, balina famirizi zaabwe, bandyagadde okubeerawo, bandyagadde okukubira kasimu, naye munnaye ebiseera tebibaganya. Kakati okiraba, olaba bw'olinga ali omu, naye ye agamba nti ate nze siri kuleka nga mulekwa, n'abeera ng'awo wendi mu kiseera eky'ekizibu. Kakati nze gw'olina okusaba ekisa kya Katonda, tusabe ekisa kya Katonda, tujje amaaso ku mbeera. Mukama ali naffe, atwagala. Byonna tabikola lwa bubi, wabula abikola lwa bulungi. Era Katonda obulungi tujja bulaba. Amaaso gaffe gasinye nti abo abagenda nga bakaaba, yadde ng'okaaba, yadde ng'oli mu maziga, naye Yesu yajjawo Peetero. Era Peetero Bayibuli egamba, ekimaliriza wano ng'agamba nti olwasatu lugamye, naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atanula okusaanawo, n'akaaba, n'agamba nti Mukama wange ndokola. Amangu ago Yesu n'agolola omukono, n'amukwata, n'amugamba nti gwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizza? Bwe baalinnya mu lyato omuyaga ne guggwaawo. Okiraba? Yesu alina amaanyi. Bwe baalinnya mu lyato omuyaga ne guggwaawo, nabo abaali mu lyato ne bamusinza nga bagamba nti mazima oli mwana waane wa Katonda. Abooluganda, Yesu mu lyato mwali. Yadde wabaddewo omuyaga, Yesu mu lyato mwali. Tumukowoole nga Peter bwe yamukoowoola, ng'akaaba, ng'aggwaawo, ng'asaanawo, ng'okaabira omwagalwa wo oba oggwaawo, okwata ekiwempe n'okisika n'owulira ng'omutima muli gukuvaamu. Naye awo mu kukaaba okwo yita Yesu, yita Yesu, yita Yesu. Yesu agenda kulokola. Era bwe kinaamala obujulizi obuvaamu, bonna abantu bagenda kusinza Yesu. Kale awo oluganda mu linnya lya Yesu. Katonda wange omulamu ow'ekisa, weebale nnyo Mukama wange olw'ebigambo bino. Ebigambo bino bituzzaamu amaanyi. Mukama nze mmanyi nti wooli mu buli kaseera konna. Mukama ogamba tolituleka nga mulekwa. Oli Katonda atusonyiwa ne bwe tubanga tuli mu bibi byaffe, bwe tubanga tuli mu bibi nga twebyevuluzeemu, Mukama tusonyiwe. Bwe tubanga eggwanga lyaffe liri mu bibi, Mukama lisonyiwe. Sonyiwa abakulembeze baffe, sonyiwa abasumba baffe, tusonyiwe taata, sonyiwa famire zaffe, sonyiwa bakadde baffe, sonyiwa baganda baffe, sonyiwa abaana bange, nsonyiwa Mukama. Neenenya mu maaso go Mukama, nsonyiwa abantu bonna, nsonyiwa eri buli muntu yenna yali ankoze obubi. Mu linnya lya Yesu nsaba oluganda nga naawe osaba, naawe weesabire, naawe beerako b'osumulula. Oyo gwe wagamba nti oyo siri musonyiwa, bw'omukwatirawo naawe weekwatiddewo. Olunaku olwaleero lwe lw'okusaba n'ogamba Mukama nsonyiwa, nsonyiwa n'oyo eyankola obubi. Katonda yekka gwe oyinza okunnwanira, Katonda yekka ye mulwanyi waffe. Mu kiseera ekiringa bwe kiti ng'oyagala okusumulwa, weesumulule.
sonyiwa n'okwenenya n'okusonyiwa, sonyiwa n'okwenenya n'okusonyiwa. Mukama nsonyiwa abasajja, nsonyiwa abakazi, sonyiwa baganda bange, sonyiwa abamekwano, bonna abakulyamu enkwe, bonna abandyamu enkwe, bonna abanyegiriza. Mukama nsaba onsaasire onsonyiwe era ondokole nga bwe walokola Peetero ng'asaana aggwaawo. Mukama tulokola okutujja mu COVID. Mukama lokola Uganda yaffe, olokola abantu baffe, otuwonye. Era Mukama tugenda kusinza gwe wekka, tugenda kusinza erinnya Yesu, tugenda kusinza Mukama, tugulumize erinnya lyo, tukuwe ekitiibwa, ekitiibwa n'ettendo Mukama bikuddire mu linnya erya Yesu. Gamba nti olwaleero ndokose. Mukama nkutwala olwaleero, Yesu nkukkiriza olwaleero ng'omulokozi wange. Beera Katonda w'obulamu bwange, beera Yesu omulokozi w'obulamu bwange. Mwoyo nnuŋŋamye ow'ekisa, nsobole okukyusibwa, nneme kusigala ku kya bulokole kyokka, naye nkyusibwe, nsobole okutambula nga ndi muzira era nga ndi mulamu mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.